gakyali gamu nkuubo naye kigambibwa nti Kahindo otafire otafaya mavi ya kuku yandibanga yanyizeewo pesa naye nsaba ompulirize sitera kola video mpanvu nsaba ompulirize yandibanga naye ayogereramu ekizayiro neno ngenda gikolanga nyimpi just kukunnyonnyola na kuteeka wumbiira ngenda kunyigiramuko ku mukulembeze wange in advance sinnamunyigira naye in advance ekyoka bana abasajja ekizibu kye tuyina oba ekirungi kye tuyina abamu twakuzibwanga basoja bakadde baffe balinga bakambwe ate balinga principled kugane batukuza nti speak when you have to tomala gwogera yogera. Secondly, ng'omuntu akusaba ekisonyiwo osookanga kumwetegereza tofaayo bantu kiki balowooza wabula follow your conscience goberera omuntu ow'omunda kati wuliriza bulungi akalulu kano ke twadde mwaka 2006 kawedde kati Museveni essaawa eno abala 231 ekyo nkikubuulira mazima nti Museveni tagenda vaako Museveni asobola okusaidensinga mutabani we olw'endagaano ze yakola n'abazungu ekyo nkikubuulira amazima era buli wabagamba nti abijjemu enta ayina external force mukaka okuddawo yeesimbewo ekyo nkikubuulidde era sigenda kisazaamu kati lwaki nkugamba ebigambo bino essaawa eno Museveni babala kalulu ka 231 bakabala batya bakimanyi nti omukulembeze adda naye tebamanyi ddi era adda atya kati bo bagenda tunuulira enkola eya democracy of which omukulembeze waffe gyakulembeza kati kitegeeza nti balina okubala akalulu kano ng'obudde bukyali bakayimiriza batya balwana batya people power balwana batya omukulembeze w'abantu omwagala w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mu following trend of events bino ebijjawo n'abazannyi ba Museveni ab'ebyobufuzi kiki kye baliko essaawa eno tutunuulira abantu batandise okuwaŋŋanguka ku speed naye tetumanyi lwaki tuyinza okutunuulira nze ekintu sikirabira ku front page oba Kafeero yagiyitanga front page sikirabira ku front page nedda njagala naawe ngawo nange we nafuuka Kyagulanyi nawe fuuka Kyagulanyi tutandise obirengerera ewala general mwenna abaana b'enkyukakyuka mu focusinge ku Kahindo otafire tobuzaabuzibwa ne video zabadde ng'ateekayo ne tuga nti ajjana ayogedde nedda tutunuulire ku Museveni tusigale nga ffe tulaba Museveni waabanga akyali mu ntebe tutunuulire mukulembeze waffe kyayogedde tutunuulire ne Museveni zino endala nakugamba mbanga mwayiga diversions mumanye nti anything can happen okukola diversion so nze buli kimu nkirabanga diversion era tekikyanzijjako wadde mankyogeddeko Kahindo otafire omukulembeze waffe senga wanaabeerawo embeera emutugattako nti tumwagale nti akoze kirungi omusaasire omukulembeze ekituufu tetugenda kiwagira ekyo ngambye abanuupo bamunumba munumbe naye ngenda kusaba omukulembeze waffe tetuteekawo embeera eraga nti Kahindo otafire ali ku saidi y'abantu olwabu videos bw'abadde ajja akola kubanga emizannyo gitandise kati okolebwa fe abamu kubagula bukaadi obwo Besigye bwe yatugamba tukole tufominge bu groups abo yatugamba groups ezaali z'abantu 10 abaana abakwatibwa mu bintu ebyo baali bangi especially abaana abanuupu tuyina omuliro tukyamuka tuyina abana excitement nenga bye mugenda okukola byonna kiki kigenda okusiigibwawo nti embeera eri Besigye gye yayogerako nti Museveni tasobola kuvaawo nakalulu ne Kahindo otafire kyekijja okujjawo era embeera z'obuyeekera zigenda kubanga ziteekebwawo kubanga wombanga twadde tulaba nti 2026 yabadde nka Museveni tajja experiencingangako kati balina okwetegekera 2031 ng'ate nka nnyo kyokka ng'ate ekyobulabe omukulembeze waffe akomawo ddi gwe nange naye tamanyi ne Museveni tamanyi kati kwe kweteekateeka otyo so ebya Kahindo otafire mbadde nsaba mube beegendereza oba yawaŋŋanguse oba teyawaŋŋanguse tetubasembeza tuyina abaana abasobola okulwana n'okukyula naye nsaba ompulirize sitera kola video mpanvu nsaba ompulirize yandibanga naye ayogereramu ekizayiro neno ngenda gikolanga nyimpi just kukunnyonnyola na kuteeka wumbiira ngenda kunyigiramuko ku mukulembeze wange
in advance sinnamunyigira naye in advance ekisooka bano abasajja ekizibu kye tulina oba ekirungi kye tulina abamu twakuzibwanga basooja bakadde baffe baalinga bakambwe ate baalinga principled kweka ne batukuza nti speak when you have to tomala gwogera yogera. Secondly, ng'omuntu akusaba ekisonyiwo osookanga kumwetegereza tofaayo bantu ki kye balowooza wabula follow your conscience goberera omuntu ow'omunda. Kati wuliriza bulungi akalulu kano ke twaddemu aka 2006 kawedde kati Museveni essaawa eno abala 231 ekyo nkikubuulira mazima nti Museveni tagenda vaako. Museveni asobola okusaidensinga mutabani we olw'endagaano ze yakola n'abazungu ekyo nkikubuulira amazima era buli wabagamba nti abijjemu enta ayina external force emukaku okuddawo yeesimbewo ekyo nkikubuulidde era sigenda kisazaamu. Kati lwaki nkugamba ebigambo bino essaawa eno Museveni babala kalulu ka 231 bakabala batya bakimanyi nti omukulembeze adda naye tebamanyi ddi era adda atya. Kati bo bagenda tunuulira enkola eya democracy of which omukulembeze waffe gyakulembeza. Kati kitegeeza ki balina okubala akalulu kano ng'obudde bukyali bakayimiriza batya balwana batya people power balwana batya omukulembeze w'abantu omwagala w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati mu following trend of events bino ebijjawo n'abazannyi ba Museveni ab'ebyobufuzi kiki kye baliko essaawa eno tutunuulira abantu batandise okuwaŋŋanguka ku speed naye tetumanyi lwaki. Tuyinza okutunuulira nze ekintu sikirabira ku front page oba Kafeero yagiyitanga front page sikirabira ku front page nedda njagala naawe ngawo nange we nafuuka Kyagulanyi nawe fuuka Kyagulanyi tutandise obirengerera ewala. General mwenna abaana b'enkyukakyuka mu focusinge ku Kahindo Tafire tobuzaabuzibwa ne video z'abadde ng'ateekayo ne tuga nti General ayogedde nedda tutunuulire ku Museveni tusigale nga ffe tulaba Museveni waabanga akyali mu ntebe tutunuulire mukulembeze waffe kyayogedde tutunuulire ne Museveni zino endala nakugamba mbanga mwayiga diversions mumanye nti anything can happen okukola diversion so nze buli kimu nkirabanga diversion era tekikyanzijjako wadde manki ogeddeko. Kahindo Tafire omukulembeze waffe senga wanaabeerawo embeera emutugattako nti tumwagale nti akoze kirungi omusaasire omukulembeze ekituufu tetugenda kiwagira ekyo. Ngambye abanuupo bamunumba munumbe naye ngenda kusaba omukulembeze waffe tetuteekawo embeera eraga nti Kahindo Tafire ali ku saidi y'abantu olwabu videos bw'abadde ajja akola kubanga emizannyo gitandise kati okolebwa. Fe abamu kubagula bukaadi obwo Besigye bwe yatugamba tukole tufominge bu groups abo yatugamba groups ezaali z'abantu 10 abaana abakwatibwa mu bintu ebyo baali bangi especially abaana abanuupu tuyina omuliro tukyamuka tuyina abana excitement nenga bye mugenda okukola byonna kiki kigenda okusiigibwawo nti embeera eri Besigye gye yayogerako nti Museveni tasobola kuvaawo nakalulu ne Kahindo Tafire kyekijja okujjawo era embeera z'obuyeekera zigenda kubanga ziteekebwawo kubanga wombanga mwabadde twadde tulaba nti 2026 yabadde nka Museveni tajja experiencingangako kati balina okwetegekera 2031 ng'ate nka nnyo kyokka ng'ate ekyobulabe omukulembeze waffe akomawo ddi gwe nange naye tamanyi ne Museveni tamanyi kati kwe kweteekateeka otyo. So ebya Kahindo Tafire mbadde nsaba mube beegendereza oba yawaŋŋanguse oba teyawaŋŋanguse tetubasembeza tuyina abaana abasobola okulwana n'okukyusa